zengoye obugoye bwe natwala nga ngenda ku ddwaliro obutenjitenji buno bwonna buyulise buweddewo bwe natwala bwe nakomawo era bwe mbeeramu. Oyina engoye bbiri ne kali bw'oyoza luno ng'oyanika iye kati neyidde eyo sikaati ye yagimpa eyo. Katonda akuwonye ebyo byonna ebikutawaanya bitwala. 3 mwemu 2 3 4 5. Waliwo ekintu kyali okuzeeko mu bulamu n'ogamba oba kino Katonda kyambonerereza? Era ekyo nakyebuuza nnyo. Era ekyo nakyebuuzanga nnyo singa nnina oba oliawo nga nnina gwe naloga kati ffe ababeera oba ne bajja baffe nti oba waloga mujjawo oba wakola ki tewali. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ko Alive kwetuli amanya bampita Rimasam oba mitanikirwa Bongo. Gwe mwana wa Katonda ali atugoberera, webale nnyo okutwagala, webale tugoberera, webale kuba wa muwendo mu bulamu bwaffe, webale butatukyawa, webale butatujajinga. Kale weewuunye ffe baani era ddala Katonda kituufu asitula abatasaanira, abatuzaako n'abasaanira. Amaloboozi gaabo abaali bajjira obuyunike era n'amaloboozi nga gajjira okuyaaya n'agalongoosa n'abanaazaako obuyunike n'amaloboozi n'agajjusa ekisa. Tetusobola kukoowa kumwebaza, tusobola kukoowa kumusinza kubanga ye waba tali mu ngendo zaffe tuba tutambulira bwereere. Alive ekyo yajja okukola, Alive kino kye yajja okukola, bajja kuweereza amatiribona g'ensi gonna tegajja kutumalamu kubanga wakati mu kuweereza tukyaddeko eri abo abadde ab'amaanyi okukamala ng'amagombe gabamize. Tubawerekeddeko paka ku ntaana era tugenzeeko mu magwanika. Research gwe tujjeeyo ali omu, byonna bitumalira mu bwereere bya bulimba. Amamotoka amalungi, abakazi abasajja, amayumba ag'ebbeeyi, engatto, perfume n'ebirala tetugenda nabyo. Wabula ekituwerekera kiri kimu ky'ekisa ekyo ekiyita ku nnimi z'abannaffe. Bulijjo abo nno bwe twayambako okulwanyisa omulabe sitaani n'akabi kabaleeseeko, byonna ne babiwangula. Projekiti yaffe Kamingo tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku luguudo, abaana bakateyamba mu ngeri y'emu, mwoyo gwe gumu, tusaba otukwatireko. Wabula foundation, La Bongo Charity Foundation yezimba essomero lino. Foundation eno yajja okujja buli mwana w'oku luguudo tumutwala awese Katonda waffe ekitiibwa. Tukoye okulaba abaana abakuba abantu, abanywa ebiragalalagala, obwana obuto obufuna embuto, obwana obuto butaato wenyigira mize nga tebwesaliddewo. Tukoye okubulaba, twagala tubutwale tubuteeketeeke bukomewo
Katonda waffe azimbye yeekalo munda mu bwo. Tuyita mu kusiga ebifaananyi, gw'alina ekifaananyi kyonna ky'oyina kyamwagalwawo maama taata mwana mbaga kwanjula menye kindeke ki osobola kituwa ne tukisiiga olwo n'akasente akava mu tekateeka ku ssomero lyaffe obwana buli ne tubujjayo tugenda kulizimba okuva ku P1 mpaka ku P7 ne vocational school essomero ly'emikono ne tugenda kulizimba busome primary bwe busome ebyemikono osiga ebifaananyi okutunga okwokya ebyuma okubumba ebisu okola sculptures n'ebirala. So gwe bw'oyimirira n'okola ekyo oba oyimiridde ku lwa Katonda era oba obuulira enjiri ekyasiza okuba ekika ekyawaggulu. Waliwo n'akawaayiro k'okutola ekimu eky'ekkumi ekyensi osobola okubeera muganza ebya arts bimanyi naye eddoboozi ndiwulira ekimu eky'ekkumi ekyensi ng'oggyeko ekya Katonda tebakizannyirako ekyo tokizannyirako naye ekimu eky'ekkumi ekyensi osobola okitwala n'okugaa nti kankiwa abaana bano abato abafaafaagana omwana wesitaani basimbyemu enseke olina mitwalo 10 20 kakadde kyonna ky'oyina olwo ne tukigulamu amabulooka cement n'osasula abazimbi. Waliwo ne membership card kakadde kamu n'ekitundu ogenda kugifuna gw'alina omwana wange si wa ku luguudo ali nnomo naye nze school fees zintawaanya family struggling nandyagadde omwana wange nange asome. Omwana kadde kamu n'ekitundu agenda kufuna membership card yeyita ku screen asome okuva ku P1 paka ku P7 nga bwasoma n'ebyemikono okozesa microphone ng'eno kamera kusiiga byonna menye kindeke kikola bugatto crafts byonna kakadde kamu n'ekitundu agenda asoma emyaka 7 kakati yo bw'ataba mukama abaani kakadde kamu n'ekitundu eyo nno fundraising technique gw'alina akadde kamu n'ekitundu tukakatte ku ssomero lino tulizimbe liggwe omwana afuke memba paka ku myaka 18 ng'omwana asoma busomi. Ebirungi ebiri mu foundation eno bingi nnyo okumanya mukama ofuna emikwano okwenyigira mu nkulakulana y'ensi yaffe n'okufuukira ddala omwana omutuuze ow'ettendo eri ensi yaffe. Kakati ddala ani ataasome kakadde kamu n'ekitundu kasasulira omwana wo kaadi eyo kuliko akafaananyi k'omwana egirako stamp ne risiiti erinnya ly'omuzadde erinnya ly'omwana oba next of kin omwana n'asome watali kutaataganya ng'ali mu kisulo gwe kyoba ogenda okukola kiri kimu sasula requirements byokka bye tukwetaazaako omwana asome emyaka 7 oba emyaka 18 kakadde kamu n'ekitundu bannange kaki ekisinga ekyo. So twagala abaana 30 bwe banaggwaawo ekyo kiggalawo nga tuconcentratinga ku ministry. Omukulu sansa okulaba ankola bongo weyira amazzi mu mutwe kiki amunguluza abamungi olubuguumiriza oluliro nina lungi mu mubiri ne bwe mba nva kunaaba lumbeerako mpaka wenfunira eddagala netandika okumanyiira obulungi mu mubiri awo nentereera naye we mba naakalifuna nga mbadde bubi ebyo byonna bisooka ne bimbeerako okusesema ku ssaawa yonna omutima gubeera mu kulookalooka kusesema buli kentaddeyo siba bulungi n'akamu obulamu bubeera bwe butyo mu kunyigirizibwa si bulungi. naye mukama agenda kukutereeza. Amiina. Oyo w'omuwendo kabona Katonda wa bakatonda kabaka wa bakabaka. Amiina. Wangambye omanyi Bayibuli. Ngimanyi. Farao mumanyi. Mulaba. Katonda waffe yamuwa amagaali ago era yamufuula ow'ettutumu. Badengo olw'empaka n'egguma ate yamuzikiriza sitiro. So Katonda oyo yagabirira betutya naffe agenda tugabirira obulamu obulungi. Abantu babuuze. Balamusizza nnyo mu kisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Abandaba abali eyo naye obulamu obwange mpita mu kunyigirizibwa. Mubeerayo eyo ali eyo ng'alina obuyambi bwonna anziruukirire. Embeera si nnungi, akasente k'eddagala kannyigiriza. Bu bizinensi bwaggwaawo sikyalina yadde. Nali ndimu essuubi ng'obwana bwange buzze kuba abaana bange abakulu nabazaala eyo Kaseese bajja nendowooza nti kati ke bazze ngenda kubeerako bulungi, naye abaana bange bajja na pulogulamu ega nti banziza ewa kitaabwe ate ekitasoboka kuba wali wayiseewo emyaka 10
nga sisobola kudda mabega. Ne mbagamba tekijja kusoboka, sigenda kugenda. Ne balabanga akoze ensobi era bansalira omusango banyigira ne bandaba bubi nnyo. Ekyo nenkireka nemba nnyonnyola abaagana okukitegeera bo nga baagala nzireyo ewa kitaabwe. Ekyo nenkireka ne basigalawo wano nga bwe beefunira emirimu gyabwe naye nga tebasobola ku kasente ke bakoze yadde okukwatako 10 ne bwemba nga ensuze enjala awo nga sigiri nga bwe bagenze bwe babisanze mu nnyumba obusigiri obusepiki nga tetwakwaseeko yadde nga tasobola ganti akasente kakoza ampe nkume sigiri nfumbe emmere nga ne bunene we bubeerawo nga babula bwenjala busiiwuuse nga tebasobola kubuwa yadde nga bagenda ne bali obutogo bwabwe we babufumbaawo ne beekomerawo ne beebaka. Ekyo nensooka n'ekigumira ne nga oba oli awo nze nakola ensobi obutabeerayo kati bo balabanga nze yakola ensobi ne mbasuula toba nali sibaagala. Ekyo nenkigumira era saabagoba waka baali babiri nga bakulu omu myaka 21 omulala 19 ne mbaleka ne babeerawo. Era awo nagendanga bantwalanga mu malwaliro nga mbalekawo wano ewaka nga bwe bagenda mu mirimu gyabwe nga ndi ku bitanda nga bwe bagenda mu mirimu gyabwe bwe badda bwe bagenda mu mirimu gyabwe bwe bakomewo ewaka nga bajja ne bandabako n'emulago ku kitanda. Naye olw'okuba nti abantu baali balaba nti essuubi teririiwo ligenda nze kuwona nga buli omu agamba ngenda kufa. Kati yo omwana wange kye yakola ekyamaanyi ennyo ye kye yalaba kyayinza okuzzaako kwe kukwata ebintu byange byonna mu nju byonna n'abitikka n'abitwala ebimu ebirala n'atunda nga bw'ayagala. Enju neesigalirawo nga nkalu yadde akasepiki yadde akasuwaani ensawo zange ez'engoye byonna ensawo z'abaana bonna engoye z'abaana bonna n'abitwala. Nagenda okudda nvuddeyo maze omwaka mulamba ku kitanda eyo nkomawo ewaka nga tewali yadde akafaliso kwentandikira. Mwalimu ebifaliso byabo 2 bye baalekamu byali tebiriiko ngoye nenzirirako kimu neneebakako n'ekirala nensiga nempa abaana ne beebakako. Okuva olwo ennaku ennuma obulwadde bunnuma ey'ebintu byange n'abaana bange okulaba nga bennakeera enkya n'enzaala nga tebasobola kubaako kye bantegeerako yadde olw'okubasaabalira. Ennaku naye ennuma eri awo bwe ngattako obulwadde obuyinike ndabanga bw'amaanyi ebyo binnuma okufaako obufi. Obuntu bwange bwe sitaligenda kugamba nti oba nzizaawo kati ntuuka n'okugenda mu ddwaliro. Obusuuka bwe nalina mu ddwaliro bwe nalinga nkozesaayo bwe nafuula obwekweyaliranga ewaka. Bwe nsituka nti ngenze ku kitanda nti wano ndwadde bantutte ku kitanda bwe njijjako era ku buliri nentwala ku kitanda. Nalina ebintu byange, nalina ebintu ankola bongo ng'ennyumba ejjudde eruumu 3 kuba tekwaliko mupangisa tekwaliko ki. Zonna nga zijjudde ebintu era ne we yalinga abitwala abatuuze baamubuuza ebintu ng'obitwala nti maama yawonye yagambye eno takola ki tagenda kukomawo ngera tewali asobola mukwata ku mukono olw'okuba mwana wange bamumanyi ne babitwala byonna ne batunda. N'olunaku ekisinga okunnuma n'olunaku lw'enjijja mwali musigaddemu omufaliso gumu kuba gyalinga 5 ku 6 nali 4 ne ku kitanda ekirala 5 ku 6 najjo gyali 2 ekyo ekitanda nakyo nga kinene nga kuli kwejo ejebiri nga kuliko ogwabwe gwe nali nabawaako n'omulala ogwabali nga mupya nnyo nga bwe buliri bw'abagenyi bwe bajja bwe bakola ki bwe basulako
ku kitanda ekirala byonna bibulangiti ebyali bye nali ng'obwo parkinga nti kati ezo bintu by'abagenyi bibedi kave birungi byotereka nti biri wali nti bw'olwala ogenda era kye natwala mu ddwaliro yali bulangiti emu era yeeyo gye yalira ku buliri era bwe ndwala yegenda kati ne ku kitanda n'obusuuka bwe nali nabwo era kitaawe yamubuuza lwaki ebintu bya nnyoko byonoonye bwotyo n'agamba mama agenda kufa kati lwaki mbireka mu nnyumba lwaki mbireka mu nju kambitunde mama agenda kufa nenge ebyo byonna bibeerawo nkyaliwo sinnafa bulwadde bunnuma tebunzita ndyawo mbadde nsaba kino yali kitusabire omuzimu ogwo gukubeeza n'amasuuka ag'okutwala mu ddwaliro nti wagaawula bwe mba ndwala ge gano gentwala mu ddwaliro tukutule amaka gonna amaka g'abantu nga bw'ogalaba amasuuka agali ku buliri sige baalira abagenyi bwe baba bakoze eki obulwadde tebabugira tobugaana oba oliawo oba omwana mulwadde ng'oyo olina okugenda n'obugoye obulabikako so si biziinaziina byowetikka n'otwalayo era nga ebintu ebirungi birina okuba nga ewaka weebiri nga sigamba nti kiye bwekito bwe kyabeeranga ebirungi naye kati tewali obuli ku buliri bwe bugenda kati ne ku ddwaliro bwe bukola butya bwe nkomawo bwe njala ku kitanda bwentyo ze ngoye obugoye bwe natwala nga ŋŋenda ku ddwaliro obutenjitenji buno bwonna buyulise buweddewo bwe natwala bwe nakomawo era bwe mbeeramu oyina engoye bbiri ne kali bw'oyoza luno oyanika iye kati neyidde eyo sikaati ye yagimpa eyo nga nkomyewo wano ye yagimpa ne kabulawuzi weekali awo kwegamba ndi awo bwenti ennaku ekanya kunnumiraawo ennaku ekanya kunnuma kyobola nga nkugamba nti nze naggwamu essuubi ku bintuukako byonna nenkugamba nti essuubi nze simanyi mpazi munaye akageri ketuuke mujja ne mundabako munanzizaamu essuubi naye nga lyali lyanzigwamu ekyo sijja kikulimba ndudde era nabivaako ebyokusaba ndudde akyayira ddala ebyokusaba essuubi lyanzigwamu buli ekintuukako ŋŋambamu Katonda oba yanneerabira oba kiki nze ndyawo bwentyo waliwo ekintu kyali okuseeko mu bulamu n'ogamba oba kino Katonda kyambonerereza era ekyo nakyebuuza nnyo era ekyo nakyebuuzanga nnyo singa nnina oba oliawo nga nnina gwe naloga kati ffe ababeera oba ne bajja baffe nti oba waloga mujjawo oba wakola ki tewali mama wange yafa nkyali mwana muto ate n'ewaka ebyo tewali kye twali tulabye nti kino ffe tukuze tolina kyolaba waka nti oba ewaka waliyo bintu bwebiti tewali yette singa oba oliawo nabba nemmanya nti nabba kyenkola ki nti oli kyeyanvunaanira nti nalogwa bulogwa nentuuka ku kino naye tekiriiwo olaba esitaani eyo yennyini atwala abantu abalungi n'abafufuggaza tuufu n'alwana tatudde tumunyooma kati awo tulina okusaba omulaba esitaani ag'emulamu awo ebyo byonna byembeeramu nempulira nga n'osula ng'otudde n'osula ng'osinda n'osula ng'okola ki obulamu bukaluba ebbugumu eryo litandikira mu mutwe mwokka mu balisinga mu mutwe gwaka nnyo omuliro mu mutwe aye bwendedda nga bigere bikyazimbye nga nkyazimbye ebigere bye byali birimu nnyo omuliro ogwo ne bw'oteekako ekigoye kinyooka omukka kiti
naye kati mutwe era ne mpulira nga mutwe tosanyalala tokola ki nsanyalala era oluliro liro kasita lujja nga lungi bwe lutyo era n'ebigere ngenda okulya nga sikyabiwulira nga bisanyalala ate bwe bisanyalala bibeeramu obulumi bungi obulumi kati oluvaamu engalo nga zitandika okulwala bamuyita kamenya nga zigongobala bwe ziti naye okugongobala okwo nga nnumizibwa okufaako obufeera oyinza osanga mpoowoola n'obuuza oba omukazi abadde ki naye nga zigongobadde nga nzenna ngongobadde ziremeddeyo ziti ekiva kutamira ddagala bw'ofuna eddagala lino ly'omwezi nga ngenda nterera mpola era weriggwerawo nga nteredde singa mba nnyungirawo nenfuna erirala tewabeerawo obuzibu bwonna ntererera ddala kakati bobaga buzibu ki omutima gulina buzibu ki dwaliro bagamba kuna tigwagazibwa mpola kiba ki yasesema nene nsinduukirira nesinduukirira kati bwe mba nga sinafuna kakulya kati nze okuwulira nti enjala ennuma kintu kitandika kunnyoola bwe kityo bwe ntyo nga nsesema ejjovu ajjovu ate gwaba waliyo kati jovu nga negoga embirizi nga zinnereega bwe ntyo bwe ntyo ega obulamu bosi bwangu mukama agenda kukyalira ennyumba yo leero mukama agenda kuleeta malayika ennungi era mukama agenda kukujja ewazibu baliko nawe bwangu omanyi nze dda okuyingira mu kibuga kinyweza mwe nazaalibwa naye kunyweza okutandika okuyinzayinza ku busente 12 afuna omutwalo gumu netandika obutembeeyi engena nga muwino nga nsubira obugoye bwa 2 bwa 3 omutwalo gumu nga bwensubiramu obugoye buna anguyisa mu bantu bwentyo paka bwe nagaziya bizinesi yange y'obutembeeyi singa y'omutwalo ogumu yazimba kuba nagisabira nafuna omutwalo ogwo ogumu bagumpa buwi bwe bagumpa ninga sente zino sigenda zirya nkoye nange okusula wabweru nkoye okunywa enjala nkoye okundabanga yava ku mulamwa nkoye okusika omugwa ne sitaani neŋŋamba omutwalo guno ogumu kanguwonge mu maaso ga Katonda bwe naguwonga mu maaso ga Katonda nengusubiramu obugoye bwentyo nenjiriba paka bwe nirwanako nemba ku mutwe singa Katonda akubulesinga ne kakapito kuwuza bizinesi zosobola okukola mbadde era ka bizinesi kenkola ntunda matooke n'amanda singa ekitegeeza omuntu bwakukwatako nakwa omutwalo gumu oba 2 oba 7 oba 10 oba kale 5 osobola okukikozesa n'osuubula amanda go n'obantu kyasobola siira njala nkikola kuba njimanyi bizinesi kati problem omulwadde ate bweyegattako enjaga gujja bagira tegeeza omuntu bwakuwa emitwalo gye nga 7 osobola okuyiwaana obwanda bw'abantu n'obakoowoola n'oba ng'osobola okuzannya nofuna ekyokulya era babugulira ddala kuba kati nze wano ndi mu kasenta babugulira ddala kubeera we nali nga sinnalwala era nali mbutundira wano mu lujja lwange amanda n'amatooke nze nkiwulira ntogenda kuddamu kuba kyekimu mitwalo 5 singa njikuwa osobola okugula amanda n'ogayiwaawo 5 era okukozesaamu abakyasobola siiba njala nkisobola wewaawo waliwo
omukyala bamuyita mama Faith, anti Faith. Si mugagga ali mu nsi ekyasinza okuba embi, bakolera mwalisi mu muzira. Bambi olulimi bayita mutula nti gosanyalala lwaddagala bo basanyalala lwa mbeera ya budde. N'abanga takyasobola nakulako nakyakwata obulumi nga bumuyitiriddeko. Yalabye puroguramu yo yagirabye nakwatibwako n'agamba wadde embeera gye mpitamu mbi siina naye nsigala ndi muntu. Omukyalo oyo n'abaako n'obubaka. Obubaka obwo yampadde naŋŋamba buntuusizewo ow'amaami oyo mu ngalo ze nga bwe yasabye Saara olwo ne Saara eyongere bukuleesinge lumuwonye okusiibanja. Tuli wano olwaleero okunyikiza Saara eri gye twasabye nti mu nju muno temuliddamu kubula mukyambalya. Twagala abantu b'okukyalo wano bonna bakuŋŋaanirenga wano balye emmere ereme kuggwaawo bagende bakole. Twagala oba akabonero k'omukisa, akabonero k'essuubi n'ekisa eri abalala. Twagala enju eno eveemu abaana bagenda okugabula ebyalo era bagenda okukola ng'ebibala eri ensi yaabwe. Amiina. Twagala obumaama wansi si maama wanjulu. Twagala buli ssanyu Malesitaani yali yakubbako n'alitwala likomewo mu bungi nate. Amiina. Kati obubaka buno sente zino ziri emitwalo 40. Ogambye ku mitwalo 5 osobola okuyiwawo amanda. Kati kitegeeza emitwalo 5 oyongeddeko emitwalo emirala 35. Sente zino ebensi Kama Katonda wange. Twagala ozikolemu ka bizinesi obenga osobola okujjamu sente z'eddagala, ng'osobola okujjamu sente eziddukanye ewaka abaana nkyabalemeddeko nti byo ebyokusoma kwabwe. Tuli mu kuzimba ssomero Kamengo lyavudde mu musingi ligenda kwambuka waggulu. Abo abaana ngenda kubasomesa Katonda, ngenda kubasomesa ebyemikono, ngenda kubasomesa buli kimu omwana kye yeetaaga mu bulamu. So mbadde nsaba sente zino ozibalemu olaba obaziwera. Mukama Katonda wange ankola bongo neyanziza sewo neyanzege kuntuusiza mawulire kuba ina ekisa. Nzaani agenda okuddamu okubeerako kyendya? Nzaani? Mukama Katonda abongere emikisa bannange we mujje waddewo. Mama Faith bannange bingi tali bulungi naye tusaba Mukama wajje ensigo Katonda ayiwayo obuyingo ateekawo obuteesi ddembe na ssanyu era ensi enaagirye naye nga tagirya lwa mububi agirye lwa kwagala nakisa. Mafeeyi neyanziza neyanzege bannange Mukama akwongere gwe naye gye sikyategeera kwagala kyeyamazitali ng'ategeera njiri nakukola bulungi. Mukama amwongere emikisa zibaleemu mpale ki Katonda wange bannange maama nzaani agenda okuddamu okufuna kyendya n'abaana bange bannange 2 nankola bongo 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mwemu mubiri musatu munya mutano mumukaga mumusanvu mumunana mumwenda asatu mwemu mubiri musatu munya mutano mukaga musanvu
8 9 4. Mukama Katonda wange bannange ankola bongo. Mukama abongere emikisa bannange. Singa ate kati omugatta mu church n'osaba. Yaku mu church osaba osinze ne mama Faith oyo anti Faith watodde oyayalire Mukama. Bannange. Yategedde nno. Nzani agenda okuddamu nfuna ekyokulya n'obwana bwange. Genda funa ekyokulya ogabireko n'abalala. Mama wansi. Katonda bebe byakola si. Mukama amwongere emikisa, Mukama amuwe kyasinga okwagala. Ne naawe era Mukama yakundeetera bannange era yeebale. Bannange. Ayongere just kyankozesa mpa obulamu apenekisa. Mukama Katonda wange. Kikyonkoze kino. Kama yongere ebulamu n'amaanyi ntuuke ku balala. Abula abawe kyemusinga okwagala bannange kubanga nzaani amafeito buli kimu mu makaage. Nzaani nga ne famire yange tekyammanyi yadde nga n'abaana babe be nazaala tebakyandiiko. Nzaani Mukama atuwa abaana abapya, Mukama atuwa famire empya era Mukama atuwa essuubi ppya. Yoyo Katonda waffe gwe twayogeddeko mu paati Watonda gwayimuka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nkola bongo, weebale nnyo, weebalire ddala Weebaze Mukama. bannange. Weebaze Mukama. Obula Katonda bannaye naye kyankoze mu butuufu eno surprise. Essuubi libadde terikyaliyo. Surprise. Genda obulira enjiri, genda tegeeza abantu nti Katonda waffe. Nzaani Ate no Katonda agenda kujjiriza ddala tandika kyejo giryana. Oyinza n'okufuna paka ate n'oteekawo n'emmere nga gwasuubuza ekibuga kino kyonna emmere. manyabo Okule emmotoka ennene ntwaleko tugende tusabe tutende. Okule n'engoye empyo n'engoye bbiri mu bulamu. Biri. Kakati mu capital tugulamu engoye. Wala profits bw'ofuna akagobaako weeyagale. Ozimbe bizinensi ekuleegejje oyambaze n'abanaku. Bannange Abantu babulire Katonda waffe. Katonda waffe wakisa. Takukyawanga olaba Katonda. Wakulaze nti abantu betwetaaga. ebyaddala Wakyawa Katonda. Katonda agenda kukuwonya. Katonda agenda kukuwonya. Saba Katonda akuwonye ebyo byonna ebikutawaanya abitwala. Kama akusumulira kuwekisa. Kama agenda kusumulira kuwona. Tugenda kuddamu kuwulaliikirira, tugenda kuddamu kulumwa. Tugenda kuddamu kusekererwa.
bwentyo bwembeera nemukamagira kusimulira kakoze kino ekyo kyangu nnyo akoze kino nno kizibu kino kyatukoze lero kizibu bw'aba akikoze ate ekyo kyangu nnyo kuba kiri mu yeekaalo ye atukuze yeekaalo ye kubanga erina okubuulira enjiri ng'esobola otuuka buli wamu era namu bulungi Katonda waffe tube tumuwera obujulizi tusabe esemanya Katonda waffe amaanyi ge nze nzikiriza nti gwe ayimirira n'omunaku ensi gwesudde gwemenyemenye nemuteeka mu bulere oba oyimiridde na Katonda kale weewuunye ekisa kye yayogereramu nti mu kifaananyi kye mwe yatutonda weewuunye okwagala kwe yakozesa kubanga tewali ddala atonda muntu mu kifaananyi kye n'atamutonda nakwagala yatutonda n'okwagala yatupeppetta n'atutonda na buli kimu kye yeyagaliza naye yatwagala nnyo wabula ffe teyatutumangako kumuwa ssente busuulu simanya renti n'ebirala nedda John 15:12 yatusindika kwagala mugende mwagale bannammwe nganze bwe nabaagala kyokka kyatubanja bwe tuliyimirira ne ministry enu era Bonchate Foundation bwe tuliyimirira ne MR Live Ametandikula Bongo Live tulituuka wala ne waggulu wa byonna bwe tuliyegatta tulitambula olugendo olwalimu abajjajja baffe okutambula tuliteekateeka amatiribona mu nsi yaffe era tuligifuula ey'omuwendo nate tulizimba yeekaalu Katonda mwaliwummulira naye kennyini n'ateegomba kuvaamu kubanga ebiribaamu byonna biri balimuweesa ekitiibwa tukoye okulaba abaana abato abeesittaza abantu abakulu n'abalala tukoye okulaba abantu abajjula obuyaaye era abalimbira mu linnya lya Kristo tukoye okulaba enjiri emalamu bannaffe amaanyi n'abalala bajajinga bannaabwe nti bo tebagenda kumalako gy'oli bo balina enteekateeka mu bulamu bwabwe bo kale nno nze nzikiriza kyeyatutuma okukola kyetuli mu kukola kati twongere okumwagala tuyimirire n'abalumwa tubasibire tubasabire nga nawe batusabira gwe mwana Katonda ali eyo alaba programs zino nezikomentingako nsabirangako nange ebiseera ebisinga bwe ngenda ewali emizimu nentwalawo eddembe n'essanyu mubaawo n'emizimu ezo kindeetera okusiiba n'okusaba naye ate nnumwa nnyo kuba egimu giba gy'amaanyi nnyo so nga tonna commentinga na sharinga naawe otwalanga kadde nonsabirangako Katonda mpa obulamu n'ekisa njije mbantu be nga ndeese enjiri nga nange enkyayina enjiri munda mu nze namu omulabe sitaani atubbako ebitone buli kadde atubbako obuweereza buli kadde sabayi Mukama Taata ompa amaanyi obuweereza bwange n'ebitone byange bireme kufa ttogera omulabe sitaani aleme binzibako nsigaze nga mbikozesa kimu kyakumuweereza nakuyambako bannange bano bannyinaze n'abali mu buyiniko okwetooloola ensi yonna owakabi Nankola Bongo banene yanziza neyanzege bannange amafeisi webale nnyo webalire ddala bannange Mukama akuwe kyosinga okwagala bannange Mukama amwongere obulamu Mukama amwongere obulamu bannange mbaye simanyi nti abantu abalungi mu nsi bakyaliyo bwe bati naye naawe Nkola Bongo weebale bannange bali family bwe yalaba okufa nti ogenda kufa olaba ye bwatalabye kufa bannange alaba muntu mulamu asobola bannange okirabye nti bali bakumalamu amaanyi abakubikanga nti afudde tutunde ebintu bye byonna tubimale olaba nti bali bakumalamu maanyi abange ne babanga tebandiiko naye kati abantu gena mu kyakyo omwerozi Katonda banne ngenda kugenda ntegedde nti akyaliyo Katonda akyaliyo bannange abandaba munneebalizeeko omukyalo ono bannange Nkola Bongo munneebalizeeko anti-face bannange weebale nnyo weebalire ddala maama okubeera n'omutima ogwo Katonda gwe yakuwa
Weebale nnyo weebalire ddala. Enjiri ekyasinze okuba ekika ekya waggulu ye enjiri ey'obutajajinga, ye enjiri ey'okulaba bannaffe nga balumwa nga bayaaya ne tusituka. Tetugenda beenyinyala kubaboola kubasalira musango, tugenda kugendanga gye bali buli kadde. Tulituuka mu masabo, mu batamiivu, mu banywi b'enjaga, ensi beerabanga batakyali babuvunaanyizibwa tutwale enjiri ya Kristo olwo nno tuggyeyo abakkiriza. Kuba mwakafaananyi gwe yennyala omusamize atattanga na ku muntu singa gwe wali Katonda tewandi wadde mukisa Sawulo. Sawulo yattanga abantu nga bayagalira wabattira, naye wabanga Katonda yamukyusa n'amuzimbamu yeekaalu n'enjiri gye tugoberera essaawa zino. Gwani okujajinga omusamize? Gwani okujajinga oyo gwoga nti malaaya, mutamiivu, anywa enjaga? Gwani okujajinga oyo gwogamba nti muluvu, mubbi, si mwesigwa? Twagale bannaffe wabanga yasembeza Lazaalo n'asembeza Zaakayo n'omulala n'abalala balinganga abo. Gwani ababoola? Tugende gye bali, va mu kyaki eyo mwoli, twala enjiri mu bifo ebituufu mweyina okuba. Enjiri teyeetaaga mu bizimbe bya kkanisa kubanga buli abirimu yakyuka. Enjiri entuufu erina kusinziira eno ne tuvuba nga bwe tutwala mu kkanisa. Tusabiraŋŋane, weebale ku byagala bino, subscribe, share, like and comment olw'ensi ebyololere bituuke ne gye birina okutuuka ewatuufu. Katonda n'ensi yange mweraba.